pound zidde okunywa nga tunoonya akalulu naye ekyomukisa omubi oba omulungi munnanga abadde alowoozebwako ennyo nga General Lwashande empapula zaleese wano zikubiddwamu ebituli kubanga labayo eno gy'ayina yabaako mu semina yagenda n'abeera mu semina okuva nga ennaku z'omwezi 2 paka nga 21 a one day semina nga 2 okutuusa nga 21 nga 2 okutuusa nga 21 June n'abeera nga ye Lieutenant Colonel n'agenda mu semina ya lunaku lumu ye nalowooza nti no lupapula era kikino ekifaananyi kitayinza kwegaana uno tayinza kwegaana semina ya lunaku lumu gye yagendamu okuva nga 20 paka nga 21 June 2007 semina gyaleese nti nno ye certificate bw'ogattako eno agamba nti nno abadde mu koosi gye yaliko e Tanzania okuva nga 24 August 1998 okutuusa nga 4 December 98 emyezi 2 bw'agenze babuwe n'ayongerako n'endala gye yajja China bwe yaliyo nga ambassador nti yagattako mu by'amagye ogirabye gy'abadde agamba naye nga terina bwesinziira bw'agenda okusembayo nti okuva nga 21 March 1988 okutuuka nga 17 June era 98 gy'emyezi 3 nti yakola koosi eya International Security Planning ne Training Seminar. Ate eno yali asiimibwa certificate ey'okusiimibwa okusobola okulwanyisa obutujju eyabeerawo obutujju obwali e Kampala mu Uganda ye yennyini ng'akulira civil military relations yennyini ate neyeewa certificate mu office ate neyeeweramu certificate. General Lwashande yabadde director civil military relations kakati neyeewa certificate ey'okweyozaayoza nga yeesiima okulwanyisa obutujju mu Kampala kati nayo nagigattako nga diploma yennyini ate neyeesayiningira neyeewa diploma eyiye. Kati ze zino empapula zaleese zigenza okutuuka wano nga za munguuba. Kati obwa general nze nga nze sinza kwewaayo nti nze general w'amagye nedda. Naye General Katirima abadde wano mubuuzizza nti munna ali luddawa nti ali bweru wa gate ayingire munda abeere nominated abantu bamulindiridde alemedde ebweru mu gate naye akitegedde nti n'ebiwandiiko baabuwe byabadde ata bya munguuba temulimu talina P7 twabagamba yagituulira ekinuuka wali okumpi n'ewaffe mu 1975 Piero inagigwa naddamu Piero inagiddamu 76 era n'agigwa kale n'agamba nti agenze ekabwowe awo Tanzania abakombozi we bajjera n'agenda mu magye teyajjukira kusoma naye senior 4 teriiko senior ey'omukaaga teriiko P7 teriiko. Kati twabagamba dda nti n'ekiseera kijja kutuuka okunona foomu kwali kwangu wano naye okuzikomyawo ziseeredde ziremeddeyo wabweru geeti nzigule mwe baafande mugulewo geeti eyo mugule naye mbalagidde babali baguddewo tayinza kuyingira wano. Sekikuba oye oleboka bakumba masiko oye kakati bagudde nawo naye mbategeeza omusebeyi we General Katirima munne azze wano ne mugamba nti gwe General Katirima omanyiddwa wasoma kubanga yasoma agriculture engineering ye yasoma ne mubuuza lwaki gwe General Katirima siye gwajjayo empapula lwaki waleka omuntu atalinaamu bubangufu mu kusoma bino ebintu si bya mundu bino bya kusoma bino bya esente y'omuzadde bwoti wogisiimira wano ng'akuyisizza mu mbeera bweti ate ekyomukisa omulungi
President Museveni yateekawo bonna basome. Bonna basome. President Museveni atukoze bulungi nnyo okuva ku P1, P7, sini ey'okuna n'ey'omukaaga. Bonna basome weeri oleme kukwata mpapula za semina, empapula za workshop, empapula za symposium nti zoleese wano ekyaddondo ogende weesimbewo. Alina okwetondera abantu bakubye. General Ashanda alina okwetondera abantu bakubye. General Ashanda alina okwetondera abantu babadde atadde mu bbuutu. General Ashanda alina okwetondera ensi eno n'okugiwuddisa nti nno baabuwe naye ayimirira ne basajja banne ne boogera ku byenjigiriza. Amanya n'eddoboozi bampita Derrick Korone, abasinga bampita Palisa Bambata erinnya lye bampa. Njagala kwebaza Mukama Katonda kutuusa olunaku lwa leero. Sawakakalize mubaka wa Parliament akiikira abantu b'e Gogonyo County Palisa District. Banyongeddeko n'ekitiibwa ekirala ekyokubeera Palisa NRM Chairman. Kakati kinsanyusiza nnyo mbu nabagenda okuyimirira nange be nasooka nabo oluli mu 2020 ne mbakuba, ne tudda mu 2021 mu finals ne mbakuba, ne tuddayo mu by-election era ne bakomawo nga bwe baali ne mbawangula. Kati era bakomyewo gwa kusatu nga bwe baali luli era bwe bakomyewo. Era nzikiriza abantu b'e Gogonyo bamanyi be mbakoledde ate nga be baasize okuŋŋamba ddayo kubanga otukoledde bulungi mweno ttaamu. Ate nga mmanyi ngenda bawangula nga nkoosa abantu b'e Gogonyo ne Katonda atukuuma ffenna. Ebizibu by'e Gogonyo first of all bantu baavu. Ekyokubiri babadde balina ebizibu bya health nga ambulance tezibaddeeyo. Babadde balina ekizibu ky'amasomero nga tegabaddeeyo. Naye mweno ttaamu wembeeriddeyo nga MP nsobodde okuleeta ambulance 2. Emu gye nagula nganze, ey'okubiri gye nalobinga mu Ministry of Health. Nsobodde okulobinga amasomero 2 ga seed schools agatabaddeeyo 2. Nsobodde okuwa scholarships n'akasomesa kati abaana baweza 580 nga bayitidde mu scholarships ezange zenkoze ekizimbadde mbafunidde. Nabasanga tebalina mirimo era nsobodde okufunira abantu 25,000 emirimu. Nfunira abantu 25,000 emirimu, 20,000 bweru bw'eggwanga, 5 mu ggwanga lyaffe Uganda. Nsobodde okusupportinga SACCOs ez'abakyala. We natuukayo kye basooka okuŋŋamba SACCOs zaabwe tezitambula bulungi kubanga entandikwa teriiwo. Nsobodde okupushinga gavumenti okulaba nga bayisa mu project ya PDM, nange nendeeta nganze omubaka kubanga of course sente za PDM tezimala buli omu. So nganze natulya nga abantu bange nina okwongerako nganze ng'omubaka. So bye bimu ku bintu bye nkoledde abantu b'ewaffe.